Etteeka erifuga gavumenti ez'ebitundu li Local Government Act 1997 terirungamya enkola y'emirimu okuviira ddala ku kakiiko k'ekyalo okutuuka ku disitulikiti. Obukiiko buno obw'enjawulo bulina emirimu egibukakatako okukola, gamba ng'okutegeeza bekikwatako ensonga zonna eziri mu bitundu byabwe, okuteekerateekera ebitundu byabwe, okuyisa amateeka g'ebyalo, okukuuma obutebenkevu, okukola ku mpapula ez'enjawulo n'emirimu emirala. Obuvunaanyizibwa buno bwe buwa bassentebe b'ebyalo amaanyi okuba basaale mu nsonga z'okutunda n'okugula ettaka oba ebibanja, wabula okusinziira ku tteeka balina kubaawo nga bajulizi. Kati bw'ojja okukola endagaano n'omuntu eteeka okubeerako witness. Ne witness bakugamba omuntu alina okuba ng'ali sound, ng'asobola okuteekako ateekera kyakola, ng'asobola okugaana ateekako omukono. Kati ba local council chairperson we bajjira okufuuka, katugeze ba witness, abasinga ba witness abalala. Kati olwokuba nti bw'abeera nga local council kye tuyita due diligence mu kugula ettaka, endagaano yo agitaddeko omukono local council chairperson, ebeera ya nkizo nnyo okusinga okuleeta mukwano gwo, okusinga okuleeta omuntu omulala yenna. Kyokka bannamateeka bagamba nti newankubadde endagaano okuli omukono gwa ssentebe eba nzito, tekifuula ndagaano eba ekoleddwa kuba nfu. Naye singa abatataddeeko omukono kitegeeza nti endagaano yange nfu, nedda. Kasooba nga waliwo omulala eyagirabye ate nga wakoze due diligence n'osanga ng'ettaka lyo ttuufu, n'osasula emisoso gy'okugoberera amataka naki endagaano teba nfu. Naye olw'okuba tulina kye tuyita practice and norms, abantu kye bafudde nti kino kirungi, nkola nnungi, emalawo bumulumulu, kifuuse practice and norm. Ku nsonga ey'omuzinzi ey'abassentebe okujja ssente ku bantu abaagala omukono gwabwe, bannamateeka bagamba nti buno bubbi bwennyini. Tibachairman bwe bafuuse ab'enkizo ng'abajulizi ab'enkalakkalira, abajulizi abalungi, abeesigika ne kkooti beesoma, jjukira ne bw'oba ogenze kufuna bail kaga LC leeta eriwa, kubanga bali wali mu administration mu recommendation etteeka liri eribatondawo. Naye ate bwe batandika okukikozesa obubi ne bakifuula omulimu gw'okufunamu ssente ezitali regulated, awo ewali obuzibu. Gavumenti kennyini ng'eyita mu local government ministry yavaayo n'erabula abakulembeze ku mudaala ogwo ogwa LC nti kye bakola kimenya amateeka era balina kikomya mbagirawo. Bagamba nti okujjako ng'endagaano ekoleddwa bannamateeka abatendeke nti be bokka balagirwa okusasulwa, bassentebe baliwo okulungamya bulungamya, era ssente zonna eziba zimuweereddwa kaba kasiimo. Balooya bokka abadrafting endagaano eri professional be balina obuyinza okusaba that percentage of 10% eya sale agreement. Kyo kiri mu mateeka mu kye tuyita mu advocacy tax remuneration and taxation of costs. Singa abaguzaganya baba baagadde okusiima ng'omwa mu buntu nti mukulembeze njagala nkolagana nnungi, wayikwatayo kasukaali ka $5,000, aye togamba nti ani gwowe $5,000 gyokka, kubanga ne mu mateeka tulina kufuna na 10. Bannamateeka bwe batuuse ku bassentebe b'ebibuga ate ne gujja bagira nti bo obukulembeze kati babufuula bwa kugula ttaka, te gavumenti erina okwongera okubasomesa etteeka kye libalagira okukola. Bo baagufuulira ddala mulimu, tubayita nakati ba bush lawyers. They have turned out to be like bush lawyers because they know more of land transactions than even the advocates. Bakugu bafuuse ba money brokers, bafuuse ba land agents and brokers, and in the end ate nabo bakoze omuvuyo. Kyokka singa ssente baba afuuse akabasa ku kyalo, abatuuze basobola okwekulamu omulimu ne bamuloopa eri bekikwatako olw'okukozesa woofiisi y'obubi. Ensonga jjukira ssentebe w'ekikyalo ayina abamutwala, waliyo LC2, waliyo LC3, waliyo LC5. So abantu basobola okugenda ne bakola complaint. Era gwe ng'oyagadde ng'akusabye ssente ng'agaanyiddeko n'agamba sijja okujjako ng'ompadde, osobola n'okukwatagana ne ba AGG ne bamutega. Gye buvuddeko n'omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'atangaaza ku nsimbi ebitundu 10 ku buli 100 ezaali zisalibwa bassentebe ku muntu atunze oba okugula ekintu kye, kyagamba nti kyali kya bukumpanya. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.